Shirah tonsesa wamma tuli ku Fik Media nkwaniriza obali kusubscribinga kulikinga commentinga amu n'okusharinga tewerabira kunyiga kade kubanga programs zino ziba za ka premieringa ate bekutuukako obutereevu tuli wano ku Stream Live Avenue wensanze omukyalo omulungi ewambazira Tony by the omuyitireewo mbazira Tony abakolera obulango byoli kyoyagala gwe kyolina omanya wano okifuna mbazira Tony naffe kati atuwa akalango ku channel etujja mulangira kintu kubwere talina mutawaana tusangibwawo wano bayitawo makindi eno Rukuli Road luko Stream Live Avenue oba ovuga bwoti ng'otambula oba oli ku boda bwabuuza ya Black Avenue yes tulina okuwagira abaana abeeka kituufu okitegeera bazira weeka okitegedde ogamba otya muzeeyi nkutumiddeko bye nakajambo kale katutandikirawo gwe nina ku set ye Shirah Ssekyanzi ono muyimbi omumanyi nkiwa omumanyi nawe abadde tenaba kumumanya tugenda kumumanya olunaku luno olwaleero ennyimba ziina kyenkakasa ayimba bulungi nga bwagenda okutuwaamu emboozi tugenda kuba yamu tumanye music atambudde atya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bimwetaaga okumumanyako ate ekintu tube nga tukitambuza maidadi sana nsanyusa okusinkana bannange nange okusanga ssebo w'ekitiibwa ogamba otya munnange nga gyendi ng'onyirira 2023 owange nze sigaanangako okunyirira buli mwaka gwonna mpozi obadde tondabanga bulabi weyanjulira akulaba abandaba mwenna amanya n'eddoboozi nze Shirah Ssekyanzi omwana omuwala yeddira ente esebo Shirah waawa Shirah ndi w'e Masaka kino nina Kalembe maama ne taata be baani maama wange Nansibuga Mariam tata wange Ssekyanzi bonna babeera kinoni awo esebo ogira n'obalabako oli eno Kampala oli mu Bandana ngira ne mbalabako bazadde bange esebo awaka muli bameka awaka tuli bangi lwakuba tebabala baana baganda tuli baganda naye nga tuli bangi esebo gwe which born nze nzirira ababiri abasembayo so nyumiza ku mbeera wakaawo Shirah akulidde mu family kikaaki Shirah akulidde mu family ey'abantu ab'empisa ab'empisa nga babakuza bulungi bababuulirira omwana w'alina okweyisa na buli kimu akasente kabaddewo nedda mukama wange tekabaddeewo naye olw'ekisa kya Katonda bwebaza mukwano so mpulira kusomako okusoma wandikulese Shirah tewasoma okusoma wandibadde onyamba n'okuleka abaliyo bandyagadde okumanya wasomako paka wa era wasomerawa ba ogi ne ba obi obagireko okusoma kuleki sooka okusoma ogira okuleka kubanga essaawa zino kyetwetaaga tubadde twetaaga ku buwagizi nakusobola kugenda mu maaso kusoma kuyinza okuntaataganya ne bakufuula ekyokusekererwa na biki byonna nga womanyi soka tukuleke so okuyimba kati okutandika ddi okuyimba maze emyaka nga 5 nga nyimba tuyimba twange senene yange akayimba ke nasookerako okuyimba ayinzirako omutima gye gusula baby simbozi kokonyo katulinawo akayimba kapya bakayita bye awo wetuli tuweemu akapera kunsenene njagala obenga nange nja kuba naawe damu nno bakinga gwensenene yange njagala obenga nange nja kuba naawe gwensenene yange ombuukire mutima ng'ensenene wezibuukire masa gwensenene yange njagala laavu lwensimbye nga oli kumpi gwensenene yange gwensonga lwaki ntambula nzimba mu kkubo gwensenene yange so ani yali nsenene ebiseera ebyo atumanyi nti buli season buli mwaka mbeera mu season y'ensenene
ndaba kali wansi kanfuna manya kalowoozi kange katono nnyo in fact bwennyimba omuntu aba alowooza kana kagenda kujja kati ni bwe kati nali katono naye ssebo kati ngezzegezeemu so akayimba sina gwe nakayimbira bawagizi bange ssebo so nozaako mutima nenzizaako omutima gye gusula nenzizaako baby nenzizaako simboozi nenzizaako kokonyo katwina akapya bakayita bayi so producer ki b'okola nabo baproducer benzize nkozesa ensenene Dr. T yagikuba bayi baby croch mutima gye gusula Isma Pro Simboozi Pademan Audio 1 then bayi Brand Beats yeah then video buyina video buyimba buno ensenene ne omutima gye gusula 3 Bros Media Masaka yamukola ensenene mwerabidde katono naye nga erinnya ndira video gyeriye then ne baby era ne yakola ensenene yakola ne baby Masanga Promotions ya kati zino endala ozirowoozaako ki okuzikolera videos endala mbadde nkyanoonya kasente nazo nzikolere esewo management toyina ebyaddala yo sirina management naye nga ninawo kabanyambako Brian Times nyetese Simon Peter n'abalala bangi omanyi mu kulinnya abakuyambako baba bangi DJ Mutesa Pro Mbazira Tone banyambako okuba bakuba ennyimba zange ne bazibamanisa Fiki wabatyo mpolampola ne bennerabidde bansonyiwa naye nga omanyi okusituka kubaamu emikono mingi naye nga just mukimanye ensiima nnyo esewo so music omusanze otya kutwaliza awamu music badde sinaba musanga bubi kuba nakola ekintu kyempulira kyenjagala ku mutima gwange so kati n'ebibaamu ebinyigiriza tebineraliikiriza nnyo kubanga buli lugendo lw'obulamu of course lubaamu ebinyiga nabiki naye just kintu kimu kubeera nga omanyi kyoyagala nakulemerako birungi ki byewakafuna sofa mu music nfunyemu emikwano kuba kati Brian Times nali simumanyi Fiki nali sikumanyi Mbazira Tone nali sibamanyi Mutesa Pro nali simanyi naye olw'okuba nti nno nnyimba mbategedde n'abalala bangi bonna mbategedde mu music bonna nali simanyi bapromota ab'enjawulo bani kale nfunyemu emikwano sofa sinakufunamu bingi byenkugamba nti ninamu kino naye nga bw'omanyi kuba akasente okafunye akasente sinakafuna naye nga tujja kafuna nti kati essaawa zino akasente kajja kubanga kajja mpola nga wetukola music omulungi esewo okusomoozebwa kikosinza okusanga okusomoozebwa kubaawo lwakuba just kintu kimu kyensobola bagambanga mu abawagizi oba abatulaba essaawa zino okusomoozebwa kubaawo mu buli mbeera si music yekka so bw'otunuulira okusomoozebwa oluusi oyinza obutasobola kukola birala bigenda mu maaso buli kintu kyonna kibamu okusomoozebwa naye olw'okuba nti nkyali wakati mu lugendo sijja kutunulira nnyo okusomoozebwa esewo Simboozi nabye nkugamba baby Simboozi zino Simboozi biva mu mutima Simboozi ino byenkugamba baby biva mu mutima muno oyo ali Pademan yakuba bulungi kayimba kalungi nnyo wali kusiima mukwano wasinziira ku ki gwe akawandiika abani abakuyambako okuwandiika waliwo yampandiikira bamuyita Judas the writer Judas ono wa Karonanto yes yakawandiika natukakolera wa Pade baya yatani ya muwandiisi ani bayi bamuyita Jimmy Battle writer era mulimu ne kavasa gamba Jimmy Battle writer kitegedde yawandiika kyali kya maama n'ennyimba nnyingi endala bambi awandiika bulungi omwana oyo ate nga yes kyali kya maama olwa Sauda baagala Karonanto nkamise tambula is a good writer bambi bw'okozesa bonna b'amaanyi ba writers ne ba producer akasente okajja wa munnange nno abantu nga tebakoleganako nabo nga toyinaamu ku ttooke akasente ke kamala buli kimu oluusi n'empisa gy'oyisaamu abantu n'eneyisa gye woyisaamu n'abantu kubanga akakayimba ka bayi Jimmy sina na sente ze namuwa yampaka aweerere wakikola otya kubeera n'omutima mulungi n'empisa ennungi era n'abantu baba balaba so ebivulu okubyekubyeko ebivulu sinaba kuba nnyo naye nga
ku lw'amaanyi ga Katonda n'abawagizi baffe mu abalungi abatulaba mwenna kyemmanyi era nja gifuna emikolo ngikole ne shows tebanakutegeera butegeezi tebannagiraba talent bagiraba naye nga kibulamuko amaanyi ge tusaba ssebo eri mmwe abatuyambako mu kutambuza ennyimba yasebo. Okay. So mu maaso weraba nga okikuba? Neraba nga nkikuba naye munange ebyo mu maaso nteekateeka za Katonda zosobola kwewaana nnyo kuba tuba ne bye twagala naye ne Katonda naye aba alina plans so kati ekyo kyo Katonda yasinga okumanya yesebo. So abaana bayimba e Kampala wano abaana bayimba baana ki boyinza okunokolayo buga nti engundi negundi music waabwe mulungi? Abaana bangi ate abaana bayimba bangi so sijja kugamba nti ono booli nze kasita omuntu akola oluyimba olulungi ne lunsanusa mbeera mukola ki mugamba maximum respect kuba mbimanyi si byangu so sina gwe sitawagira bonna abantu abayimbi bonna mbawagira kasita oluyimba lunsanusa nze bayirawo nyinza n'okubanga omuntu aliyo nga tammanyi tandabangako tampulirangako naye nze olimba kasita lunsanusa nze mwenyini ndutambuza kuba mmanyi kyekitegeeza okola oluyimba okitegeera kasita binyuma nga bwe nagambye tuli ne Shirah Ssekyanzi tuli wano Makindye Lukuli Road wa mukulu Mbazira Tone ku Stream Live Avenue wetusinziridde okubanga tukola interview eno y'olunaku luno olwaleero. Shirah, nze nno nakulabako mu sinema kati oli muzannyi? Nzanya ne firimu manya ekitone kyo nkirina si byakulobesa otandika ddi ate ezza okuzizanya? Family nzanyirako mu Zibayiri family era ndi wazanya muzanyo kyakulaba ayinza okuba nga teyagula era nga nzanya nga Shirah ow'ekyejo balina paati gye bampeeyo nga yakaabakaaba nnyo manyi ndi so emotional nkaabakaaba obulamu bwange bwonna ebinywiza binkaabya wetyo nembulamu obwa bulijjo olina ekyejo kyomu ekiri aye nomuna etwakulira maama yakikukuza kyejo kiba muntu ndowooza teyakinkuza nno mukyala mama wange teyakinkuza. So biki byewasinga okusanga birungi ki byewasinga okusanga mu sinema ozanya? Mu sinema kale erinnya lyange lyayongerako lyanyongerako era nebaza director Bossa Seno Nkuuma okubanga yannonda nemba nga nzanyako mu firimu yaabwe era nsaba nyongero ne ku firimu endala sebo ndi w'amaanyi mu ngeri yange mu kyejo kyange ekyo ninawo obukodyo bungi esebo. Kati bo be bakutuukirira gwe wagendayo mu Zubayiri? Be bantuukirira. Bakusportinga batya, bakulaba batya, bakuzuula batya? Olwo paati gye bali balina okuzanya gye bali beetaagaawo kati Evelyn Lagwa omuyimbi ng'atammanyi n'agamba Shirah gyazanya bulungi alina ekyejo kingi ne baŋŋamba nenkituulamu nenkaaba. Bakulaba oli mukaabi mulungi n'ekyejo olina kingi bakuwalabulanga nga wenkaaba So anyway, kusoomozebwa kyateekulu wasangayo yeeyo? Sirina kusoomozebwa kwonna kwe nasangayo. Byali byangu? Iye byangu. So Zibayiri family ng'ekibiina wakisanga otya? Bakoleganako nabo bakole like bantu balungi ye Shirah gwe tuli naye kati otegedde ne sinema azanya. So oli member wa Zibayiri family oba osobola okuzanyira mu bibiina byonna abakuzi? Ndi member wa Zibayiri family naye era nga nsobola okuzanyira wala nagasaba nga bapa ka sente nzija n'enzanya naye ng'okusingira ddala ndi mukyala muyimbi era fokasi yange okusinga eri nnyo mu kuyimba Kati kale okuzanyako wali ozanyako ku stage? Nazanya mu firimu naye ku stage saafuna mukisa ogwo. Wandikyagadde oba jasinga ejjo takiinaamu nnyo interest tokyagala? Kale okusinga njagala nnyo okulabikira nnyo ku stage nga nnyimba. Webaza abantu abakuyambyeko mu ndongo eno, endongo si nnyangu. Bannange endongo yo si nnyangu era neebaza omuntu yenna ali eyo. Ne bw'osharinga busharinzi kayimba kange ku WhatsApp otamanyi tafaali kiri oba onteekako. Banaye nsiima abazikuba ku radio bambi bangi tetusaba batuukirira mwena naye temutunyiigira
tuba tusiima mitima kubanga omuntu yenna agezaako ng'olina olugendo lwolwana okusituka n'akuyambako katonda yeka yasobola omutusasulira bantu bangi nnyo abatuyamba babeereyo ne betutamanyi naye nga ye agamba banange Shirah Ssekyanzi kale bambi ekintu ekyo kyamaanyi nnyo era kankozesa omukisa guno nampita ku Fik Media okubeebaza bambi temujjanga okwo. So music atambula wano mu ggwanga lyaffe Uganda ng'olabira ddala nga tugenda mu maaso. Tugendera ddala mu maaso ssebo ate tetambula wano wokka n'ebweru. Nze nina mikwano gyange gye nafuna ku YouTube naye nga banjagala lwanseenene oluyimba zange nga bajja naga bannange Shirah bannange nga sibamanyi bambi. Thank you so much my lovely people. Ye banaye buyinza kukyaddi oba nga nfunyeyo ku show mu America eyo nze nyinza osanyuka oba neebaka ku olwo so bambi tusanyuka temumanyi nakumanya kyemutukola ffe. So ng'oggyeko ekyokuyimba Shirah biki ebirala byakola? Shirah muyimbi muzanyi wa firimu byebyo n'emirimu gy'ewaka mpozi omukyalo omufumbo of course. Sinaba okyali nkyali banaye Shirah anoonya sigamye mbu bannoonya sinza anoonya bakunoonya so buli ali eyo akunoonye kirabika bulala kati naye ng'ebyaddala obaawoko n'omuntu akuyambako. So mukulaba gy'oli by the way nga sinaana kikubuuza siriyo toliiyo lwaki? nabigezaako awo ate simaya kaadi biki nga ndaba bimpanvu yaleze ne kaadi tewafuna? saafuna we saafunira nagenda okulaba bikukoya buli lunaku tewali kasente kononayo ate oyisimba layini ate gwe atwala neŋŋamba bannange kangira nnyimba Shirah ebyo nabyo ndi bisanga. So do you think togyetaaga? Ngyetaaga naye buli kintu kibaako oluusi akaseera kaakyo waliwo ebintu byosobola okuwalirirako nabyo oluusi naye ng'ekiseera kinaakutuuka. So do you think eyambye abayimbi? Simanyi kubanga simanyi saga nnyo okwogera ku bintu bye sitamanyi. Ebimu ku biriwo ebitambula kyekyokuba nti abayimbi mutandise okuwa omusolo. Wakitegeddeko kino? Nakitegedde. Era tiini ogirina? Sinaba nagifuna. Kubanga wetegese oguwa? Simanyi. Abantu gwe gunaatuna gusobola naye tugusobola awo nga batwala basiba naye tunakola. Mbulirako ku challenges zotera okusanga eyo bw'oba ogenze ku shows olumu okuyimba oba ku mikolo. Kati challenges ezisinga okubeera mu kuyimba oba tonaakugumiza bulungi linnya nga tolina nnyo kyewayimba ng'okyeyogerako weeyogeze era bakutawaanyamu omuntu otuuka baka stage nabagamba Shirah yaddayo oli nagamba Shirah ate yaani yayimba ki omanye ekintu ekyo olina engeri gy'owuliramu naye lwakuba nti nga bwe nnakugambye mu ntandikwa buli kintu ky'oyagala kibamu okusoomoozebwa naye oguba mukwano newakiba kibulemu alina lutu eyiye gy'akwata saagala nnyo okutunuulira kusoomoozebwa ekikulu nina ekintu kyempulira kyenjagala kutuukiriza kirooto kyange kuba wowe kitandika obeera bw'omu n'ebyoyagala gwe ng'omuntu. Abayimbi abasinga bagaseeko ekyokukubayo ekivuga. Olinayo ekivuga ky'omanyi oba oli mu kupulaninga okuyigayo ko instrument yonna? Nze kanyembe. Oyimbe? Kanyembe. Awo osigadde. Bikole. Abakuba ebivuga bakuba bikini kanyembe. Sigala kukwataganya bintu bingi bye sitajja kusobola. So ekyokuyimba kino awaka bakirisivinga batya? Abazadde bakyagala, abaganda bo tebagaa nti ogenze mu byakiyaye? Wange era abasooka ne bagamba bannange oyo agenze ebintu ng'ebyo kale okuyimba kwaffe balina abantu ekifaananyi kye bakulabiramu naye ng'ate bambi si kyekyo. Buli kintu buli muntu aba n'omutima gwe nekyoyagala so kati
kyasookanga kuwulikika bubi bannange abamu ne bakunyiigira ne bakukyawa naye kati ndaba munnange nno ate ennaku omanyi woba tonna bakikakasa kituusa ku ntikko buli omu kyoba omugamba ne wekiba ki ng'olina ky'osoma fiiki ng'omuntu onaba kubaako wookiteeka bagamba ono babiki byatugamba bawulira biwanvu tebabitegeera naye wobaako wootuuka balandika ogamba wange omwana kyeyali ayogera bami kati obala ndi mukulwana sinaatuuka naye naba batandise okukkiriza kati ewaka balaba bulabi nga Shirah atandise okuyimba oba wabagamba nti bannange nze ngenze mu ndongo balaba bulabi baga ate omwana waffe yagenze mu biki tebabyagala amanyi waffe wali eddiini nnyingi abagamba kati ate byebiki ebyo kino embagamba nze byenjagala kimanyi naniiza abantu bangi mu kusalawo kwange okusooka naye ne ŋŋamba Katonda nsaba onkwatireko naye kale lugendo lwo lubadde luwanvu ddala era lukyali luwanvu nkimanyi n'okusingako kuba oluusi buli levo weebanga yeeyongerako ate n'ebisoomooza bijja nabyo nga bingi naye nsaba Mukama Katonda nkwatireko kuba nkyagala sirowooza nga nakifunamu nnyo wabula omutima gwange gukyagala wemba nnyimba nina engeri gye mpuliramu nze bannange mbyagala